bwamba rye bwindi kazayo nashanga ahansi kuri haye nakashayi keitu nibahinga amajyani ikintu bakizamo bazamo nabakayonza nabankayi amajyani gayongera batu mureba kugayambira amajyana aho. Museveni ategeza nti olw'ensonga eyo siwa kuva mu buyinza okutuuka ng'azudde omuntu omutuufu gw'ayinza okulekawo. Nayeta abantu abo bona nayeta abo bona bakaba babesije bahinaisha nabo, you people see what I have done here in the Nyabushozi, you go and also do it in other parts. Wapi they don't do it. So mutachikoze rero mureke kutabura tubene kiba kukora kandi batabura nanye kambe ndiya nindebo kwa ubundi hakargayo abanda abo mugasho bayijaba mbona hinatsiga Uganda. Meja General Jim Muhweza akasiza Museveni nti NRM yakuwangulira ku bitundu kinala kuli 10 mu bendo lya Kigezi enamwebaza olw'okubakolera ebirungi, including the road works on the Kanungu Chihi Ishasha Rukunjiri Road. The foundation is laid up to the Kurung Town Council with 6 kilometers tarmac partially done in the Chihi area. Omumyuka wa ssentebe w'NRM mu bugwanjuba Chris Baryomunsi yebaza Museveni okuteekawo omwaganya buli munnayuganda okumuvuganya. Mugondo buli muntu weena na comedians n'abateezi b'endinjiri n'abantu boona nibeesimba kuko abanyayuganda nibakimanya w'akaruru n'akayoweri Kaguta Museveni. Ne Prime Minister Dr. Lwakata Lugonda asiimye ab'omu kigezo okwagira NRM era abakulembeze batonedde Museveni entebe naye n'abayimbiramu akayimba ka mpenkoni. Mpenkoni ngarama zezire tundebinwa. Mwebale kubugana president akurungi munonga mwabugana n'omuhimbo omuhanda gwagwijwire okushemererwa kuryo kw'amaani aza mugumizaho. Museveni afundikidde okwenja akalulu mu bitundu bya Kigezi ng'olwenkya wakutandika okukanoonya mu bitundu bya Rwenzori. Robina Nantale yakusakidde Green Club TV. Ateko akakiiko k'ebyokulonda kasisinkanye bannabyabufuzi abajemedde ebiragiro bya Ministry y'ebyobulamu okulwanyisa ekirwadde ekya COVID-19. Abamu bategezezza nti si be bayita abantu wabula abantu oluwulira nti bagenda kubeera mu bifo ebyo olwo ne bajja ne bakuŋŋaana. Babadde ku kitebe ky'akakiiko kano wano mu kibuga Kampala. Akakiiko ebyokulonda olwaliro kasisinkanye bannabyabufuzi bakagamba nti bajemera ebiragiro by'okulwanyisa ekirwadde kya COVID-19 nga banoonya akalulu. Bano kubaddeko Robert Kyagulanyi Ssentamu akulira ekibiina kya NUP, Patrick Oboya Muliyati OFDC, Minister wa Microfinance n'ebibiina by'obwegasi Aruna Kyeyune Kasolo n'ayagala ekyayiga nga municipality Peter Mugema Panado ng'akakiiko ebyokulonda kabayise okunnyonnyola lwaki baganya okugoberera amateeka g'okulwanyisa COVID-19 nga bakubalaale kibagamba nti kiyinza okuviirako okusaasaana kwa coronavirus n'abantu okufa. Akakiiko kasoze kusisinkana FDC naye nga po atalabiseeko olw'okuba nti ali mu bitundu by'e Karamoja ng'akiikiddwa munnamateeka Julius Galisonga. Gavumenti yafuna ensimbi obuwanana obuwumbi kumpi 59 oba 60 nga obakulira abantu bannayuganda bawita kokolo ku masks okulaba nga baziiza okutambula kw'akawuka. Kaakati masks ezo tezibaweebwa bagabako mu bantu batono wano e Kampala abantu byalo tebaziina. Kati ate bw'okiteeka ku candidate nti laba ng'abantu bagoberera standard operating procedure ndowooza oba olimbi. Abantu naffe tetubayita buyisi naye bajja okusinziira omuntu wabugabaagadde. Olaba nti abantu bonna n'empise baali mu ttendo kali ndowooza bano abalala oba amasannyalaze gabakuba ne bajja. Ate John Katumba yadde akakiiko tekamuyita abadde azze okwemulugunya olw'engeri ab'ebyokwerinda gye bamuyisaamu ng'anoonya akalulu omuli ddukadduka n'okumulemesa okwogerako eri abalonzi. Buli disitulikiti tulinganga abagamba nti poliisi ennindirira ku mulyango, ebibuga tubiyingira tuddukanyise. Kyagulanyi yakiikiriddwa bannamateeka ab'okubadde Meda Drubega Segona, Mathias Mpuuga, Ssaabawandiisi w'ekibiina David Lewis Lubongoya, omwogezi w'ekibiina Joel Ssennyonyi n'abalala. Ensingano yaabwe obwedda tekkirizibwamu b'amawulire era oluvannyuma Mpuuga atubuulidde bye bakaanyizaako. Batwalikiranga mu butongole naye eddembe lyabwe okukola bye baagala okukola
erisobola kwebisa kibiina okugenda mu maaso. Mu kino omwogezi w'akakiiko ebyokulonda Paul Bukenya naye annyonnyodde ku bigendera by'ensinkano eno. Twogera bwerufu mu mazima mpozi ne mu kwagala kubanga twagaliza bakandidate beetabe mu kunoonya akalulu mu ngeri ebakuuma nga balamu. Wabula abamu ku beesimbyewo abatasobodde kujja nga basindise ababaka bategezeddwa nga bwe baagala abeesimbyewo bennyini. Kubanga waliwo ensonga enkulu zetwagala okutwalira ddala n'okuteekera ddala ku kandidate bwe twasunsulamu. Aba Bobi bakkiriziganyizza omuntu waabwe okujja enkya ate powa wakulabikako ku Lwokusatu. David Tamale yakusakidde guno ku Lwabukedde TV. Ate ye omulamuzi Gudi Okumu asindise abantu 7 makomera ag'enjawulo okuli abayimbi aba Nigeria ne maneja waabwe nga babalanga okutegeka ekivulu ekimenya amateeka mu kiseera kino ekya COVID-19. Ebyokwenda binywezeddwa ku kkooti y'e Makindye ng'omuyimbi enzalo ya Nigeria ne banne baleetebwa ku kkooti eno okuggyibwa ku poliisi gyabadde bakumirwa oluvannyuma lw'okuteeka ekivvulu ky'ennyimba emulongo ng'amanyidde ddala nti byaweerebwa Pulezidenti Museveni. Abasirikale basoose kulemesa bannamawulire okubakwata. Bano ekivvulu bakitegese ennaku z'omwezi 12 omwezi guno nga bavunaaniddwa babadde 7 okuli omuyimbi Stanley Oma, Temirade Openi ssaako ne maneja waabwe Muyiwa Benjamin nga bonna ba mu kibuga Lagos Nigeria, ate abananzalo ya wano okuli Salima Kim, Dung Ivan, Kasacha Philip ne Kabula Benjamin. Omulamuzi Judy Okumu abasomedde omusango bwe bati ne bagwegaana era bw'atyo abasindise mu makomera ag'enjawulo okuli ery'ekigo n'ery'ekitalya. The matter is adjourned to 26 December 2010. Bano bakomezebwa mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwa January era nga tewali muyimbi wa wano alinnye ku kkooti. Nsamba Crash yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV. Eyo nga tuvuddeyo boba crime preventers obukadde 2 bakomezeddwawo mu bitundu ebyenjawulo okuyambako ebitongole ebyokwerinda okulaba ng'eggwanga litebenkera mu mirembe mu kalulu akakubye koodi. Bino byanjuddwa Captain Mike Mukula Makerere era omusasi waffe yalina ebikirako bino. Gyebuvuddeko ba crime preventers bayimirizibwa olw'ebikola byabwe omwali abantu okwemulugunyaako okwenyigira mu kubatulugunya. Kati olwaliro amyuka ssentebe w'NRM mu buvanjuba bw'eggwanga Captain Mike Mukula mu nsisinkano n'abakulembeze ba crime preventers mu ggwanga ku Grand Global Hotel Makerere ategeeza nti ba crime preventers obukadde 2 bagenda kukomezebwawo okuyambako ab'ebyokwerinda okukuuma emirembe. Njagala bategeeza nti nno abavubuka tubatendese era bano batabani baffe bano tunaleyo baweza basuka milioni 2 mu ggwanga ba crime preventers. Lieutenant General Charles Otema Omanye akulira ejjezibizi agambye nti ekigendera ky'okuzza ba crime preventers kwe kukwatira awamu okulaba ng'eggwanga libeeramu emirembe mu kulonda okujja. They were working with supporting police in matter to do with security and they were transferred to the army as reserve. Their role is only watchdog. Mukula agambye nti President Museveni akaseera kalimu kakutereeza ggwanga ligende mu maaso n'abajjukiza ti bbugubugu si muliro. Buli omu agende mu maaso alonde bw'ayagala tewali agenda okutabula eggwanga lino. Twagala okulabira ddala nti nno ensi ejja kusigala nga bweri. Blaise Kamugisha akulira ba crime preventers mu ggwanga agambye nti gavumenti yabadduukira n'ensimbi ezisoba mu buwumbi 14 zino bagenda kuzikozesa okulaba nga beekulaakulanya. Meaning the president has allowed to give the money. The 14.6 billion. Baavuka b'NRM ejjinja bawanjagidde President Museveni okutereeza embeera yaabwe ng'atondawo emirimu okulwanyisa enguzi n'okutuukiriza byazze abasuubiza. Beegusa bonka omuwa ekintu kutwalira abantu ng'abantu be bo gatwala mu famire deibwe. Bino babibuulidde abayimbi Ronald Mayinja, Jennifer Nakangubi amanyiddwa nga Full Figure ne Andrew Mukasa amanyiddwa nga Bajjo mu nsisinkano ebadde Buwenge mu Jjinja.
bajjasabye abavubuka okwejjamu omuze gw'okusabiriza wabula balowooze ku ngeri gye bayinza okukwatira awamu okwejja mu bwavu. Amagezi gembawa twogere mu gurupu wano ffenna twewandike amanya gaffe tutandike olw'okulumba okuwanira bye twagala. Oluvannyuma ayanjudde ettuli abukadde bubiri bwe wadde abavubuka mu kitundu kino ng'entandikwa. Siza NRA zaffe nga bwe tubasaba si nnyingi naye tubasaba zitandike capital wa stable mu gye tugenda okusakira ssente. Tugenda kubasakira ssente nnyingi singa mubeera organize. Naye tosobola kubanja kitaliiwo ofuna bulungi n'olwekyo gwe tubanja asooka asigalewo bwe tumala okumukwasiriza atusasule ate Uganda esigale ng'egenda muki ng'egenda Membe Brian na Ivan Lwega bakusakidde gwino kwa Bukadde TV. Ate bo abatabaganya ba poliisi n'omuntu wa bulijjo basibye mu kibuga Kampala okwongera okunnyikiza n'okubuulira abantu okwambala obukookolo okusobola okutangira okufuna ekirwadde ekya COVID-19. Mukujjukiza bannakibuga ebiragiro by'okutangira okusaasaana kw'ekirwadde kimunaamungalo ekya COVID-19 abatabaganya ba poliisi n'omuntu wa bulijjo okuva ku poliisi ya CPS mu Kampala bakulembeddwa omutabaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo mu Kampala n'Emirano David Mwebaze bakira balina ebizindaalo nga bagenda bakubiza abantu okwambala masiki okunaaba mu ngalo n'okwewa amabanga. Abasangiddwa nga tebalina masiki babadde badduka nga n'abalala baziguze. Waliwo emmotoka za lukale mwe basanze abasaabaze abayita mu muwendo ogwalagirwa ne babafulumya. Amaduuka agamu gasangiddwa nga tebagoberera ebiragiro. Masiki ya sente ntono nnyo naye kyakuwonya ekirwadde ky'otasobola kujjanjaba ng'olwadde. Bo abatembeeyi bongedde okujja mu kibuga ekireesewo omujjuzo. Mwebaza abakubiriza okuteeka amateeka mu nkola. Bo abatuuze Mulago beeraliikirivu nti bandikwatibwa ekirwadde kya COVID-19 kubanga balinaanya eddwaliro ekkulu ate nga tebalina mazzi ate nga gana bava mu ddwaliro okujja okubagulako ebintu ge badde balina okunaaba mu ngalo. Tute Sabbiiti Namba nga tebalina mazzi. Mazzi nteera makeere mu kiro ate obudde obwo naawe obulaba ababbi b'abangi oba ogenda okutya kuba ogamba nti okatandika essaawa nga 2 awo oba togenda kukola. Badduukiddwa Boniface Sebunaani ayagala obwa kansala bwe Roseyo yokusatu Mulagoto bw'abaleetedde emmotoka z'amazzi. Tulaba nga tazaalirwa ogwokubiri kubanga Boniface kyatukoledde olwaleero era tuli naye wonna wonna. Tulabawo bakolebwa oluguudo nga payipu baazisala naye amazzi gate gabaze ekinyamba n'ekitundu. Abantu baleese buli kisoboka okutwaliramu amazzi omumbadde n'amasepiki. Sebunaani ayogedde ku mbeera eri mu kitundu. Abantu babonaabona n'amazzi nga bwe mumanya ate akaseera ke tulimu akaseera kabi kaseera ka korona ate tuliraanye eddwaliro gye bagamba abalwadde ba korona gye basinga okugenda ate nga minisitule nayo ennyini etugamba tunaabe mu ngalo. Sulaiman Mutebi ne Joel Mukeera be bakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV. Ate bo abatuuze mu byalo ebyenjawulo ebusiika mu disitulikiti ey'e Luweero basimye gavumenti eya NRM olw'enkulaakulana gye baleetedde mu bitundu era ne bawera okuwa buli muntu yenna yeesimbiddewo ku kkaadi eno akalulu okuviira ddala ku ntebe ey'obukulembeze bw'eggwanga. Minisita Jesse Muyingo okunoonyeza President Museveni akalulu ne bannakibiina bonna bavuganya ku bifo ebyenjawulo akutandikidde ku kyalo Namuganja ekyawula Luweero ku Mukono ne Wakiso. Frederick Bumpenje ssentebe w'ekitundu kino ku lw'abatuuze asimye byonna ebikoleddwa minisita ne President Museveni omuli okubakolera enguudo okumensa amasannyalaze agaali gatabeeranko mu kitundu ekyo okusomesa abaana n'okusitula embeera z'abantu okutwalizaamu. Enguudo zaffe zino tweyanziza badde neerabidde weebaze nnyo ku ebyo byonna mazzi masannyalaze n'ogattako oluguudo olulungi. Abasuubiza nga bye bagenda okuweebwa ebitannakolebwako wabula nga kino kyakusoboka nga bazizza Pulezidenti Museveni mu buyinza. Twenjagala tugere tusinga okunoonyeza akalulu ye Pulezidenti Museveni buli omu ku mmwe kubanga bino byonna byembalindeeta bino masannyalaze mazzi kakati ne tawuni kanso yiyo nagikoze eki njagala mugende munoonyeze Pulezidenti Museveni akalulu kubanga Pulezidenti Museveni
yatumanyidde ku nnaku ffe abaawano. Yongeddeyo ku kyalo Nakafumu nga ssentebe Mukalazi Samuel alambuludde byonna ebikoleddwa n'anyigira abagenda basiga obukyayi. Mwenna muli bazadde bange kubanga lwakalulu kammwe nti nasobola okuweererwa. Dokita neeyama mu maaso go nfukamira mu maaso go wano tugenda kulonda era ebyo byowulira abantu abamu boogera abo boogeza nnaku boogeza bujja na bukyayi na butaagaliza. Wonna wababuulidde ebikoleddwa gavumenti y'NRM nga kye balina okusasula Pulezidenti Museveni kumuwa akalulu ate mu bungi. Njagala mugenzi munoonya akalulu kaani ka Pulezidenti Museveni ne bafulaga bayala ba NRM bonna. Agenze ku byalo ebirala okuli wa Bikokooma ku ssomero lya Busiika Omeya, Busiika Main ssaako n'essomero Lubanyi. Akomekereza ku ssomero lya Topukeeye Busiika ng'asabye abantu okwongera okwetangira ekirwadde kya COVID-19 nga bayita mu kwambala masiki. Bisaba bya Krismasi bijja kuba bisaba bya bikujjuko. Genda ku kikujjuko ng'oyinaki? Yes, point yange esoose. Ne munnabyamizannyo David Katumwa Steel anoonyeza akalulu akanaamutuusa kifo ky'omubaka wa palamenti owa munisipaali y'e Nansana. Abadde mu bitundu okuli Katooke, Wamala n'ebirala nga bakira abalekerwako abawala abazinja bakyamudde abantu. Ayogeddeko eri abalonzi n'abasuubiza okubaweereza obulungi ng'ayita mu kubatuusaako ebinaaba biweereddwa gavumenti n'okubateeseza ku nguudo mu palamenti. Ng'enkuba weetonnya n'enkoko eseerera n'egwa tuli bubi era ekyo si kye kitusaanidde. Pulezidenti gwe munaalonda waggulu gwe ŋŋenda okukola naye okulaba nga tusitula ki waggulu tulonde ekkala tulonde obubonero wansi tulonde obusobozi. Ate Engineer Patrick Oboy Amriat akomekereza okunoonya akalulu ke mu bitundu eby'Ekaramoja wakati mu kusoomozebwa okw'amakubo amabi n'okubwa tiyagasi. Patrick Oboy Amriat okunoonya akalulu akutandikidde mu disitulikiti y'e Karenga gye bamuwadde ebyambalo okuli lugabire n'ebirala. Mu bitundu bya Lubalangati amakubo gabadde mabi ng'ebigoma byakutuka nga abantu bamuyambye okusindika emmotoka ye. Mu tawuni kansula y'e Karenga poliisi ebadde eduumirwa DPC Mugabi emulaze walina okuba olukuŋŋaana kyokka Paul n'agaana ng'agamba nti tewali bantu. Ono yeezobye ne poliisi okutuusa lwemulese. Yeyongeddeyo Kabo nga asookedde Katalenga gy'anoonyeza akalulu. Mu tawuni y'e Kabo ng'atuukidde mu tiyagasi okugumbulula abawagizi abadde abangi okukkakkana nga mu FDC Yowana Kapisokeni akwatiddwa olw'okutwalira ennyindo mu bbanga nga tayambadde masiki. But what I know for sure is I was a man. All those that were going to the ground used their speeches. Nokijjepuwa mu mbeera era bw'atu n'agenda ku poliisi ng'olutuusa yatabukidde DPC kyokka nga bakira mulagiro ogenda okunoonya akalulu. Does he have a mask? To ask that is like pointing a finger to the government. Who is supposed to provide masks? Oh, so there are many things that don't need you to come. It's simple. You have a structure here. You can use your structure. You will not direct us what to do. We know how we do our thing. Because all those were not honorable. Let me go. Yes. All comments are welcome. I'm not your official guest. I wish you well, honorable. Huwa yeeyongeddeyo mu disitulikiti ya Bimo gyakomekereza okunoonya akalulu mu bitundu by'e Karamoja. Bino ebijjidde nga n'omwogezi w'ekibiina ky'FDC Ibrahim Ssemujunganda yeekokola poliisi y'ekiro okumukwata n'emulemesa okuba olukuŋŋaana olunaku olw'eggulo. Nganda yakwatiddwa n'atwalibwa ku poliisi y'ekira era nga poliisi yafulumizza ekiwandiiko mu yalambise ebyamukwasiza. Wabula akawungeezi poliisi yawerekedde Nganda okumutuusa mu maka ge kati nkyaleero atuzza olukuŋŋaana lw'abannamawulire Bukasa bweyogerere mu maka ge okulambulula ku byabaddewo. Ebimu ku byanneewuunyisizza nti poliisi yaddidde akasaawe mutwali tugenda okukolera laale abapoliisi ne bakazingako ate ne bagamba nti mukubira kampeyini mu kkubo
naye nga twali tugenda okukubira bennyininyini bebazze ne bayimirirawo ne LDU. Ategeeza nga bw'atagenda kussa mukono kubanga alina okunoonya akalulu ate ng'agoberera amateeka gonna naye poliisi yeekwasa bwekwasa. Okusooka DPC Ruhunde yankubidde essimu nga ŋŋamba nti toli mu kitundu kino. Bwe namuwadde puroguramu nga gyendi n'akyusa nanga nti kampeyini eri ku kkubo. Anes Kyaze nedda mbataddewo be bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Bo bannakibiina kya NRM mu Kampala bakedde ku kisaawe Emmengo okulindirira okwogera kw'omukulembeze waabwe okubadde ku mutimbagano. Kino kikyamudde bannakibiina bangi kubanga bangi ku bo babadde bawulira kiwulire. Pulezidenti Yoweri Kaguta Tibuhaura Museveni ayogeddeko ne bannakibiina kya NRM abamunoonyeza akalulu mu Buganda n'aba n'akakuuma ku lunaku lw'okulonda bayite ba agenti. Okwogera kwe kubadde ku mutimbagano mu nkola emanyiddwa nga teleconferencing ekyamudde abawagizi be abadde ku kisaawe Emmengo. Agumyeza nga bwagenda okuyambako okwongera ensimbi mu mirimu egikolebwa abantu. Pulezidenti era asuubizza okwongera okunoonya akatale ka kasooli ssaako n'amatambutale obw'omukago gw'obuvanjuba bwa Afrika. Yeewunyizza olw'abamu ku babaka ba palamenti abateeyogera ku nsimbi z'abavubuka ate nga yebandibadde abasaale okubalwanirira. Ababaka ba palamenti abanaddako nti tulina okusosowaza esente z'abavubuka, esente z'abakyala, esente z'ennyonga, kuba esente ezimala. Muziragere mu Kampala ngenda kunyingira okusingawo. Esente weziri naye katengawula nebadde kizibu. Abasabye okumulonda yongere okutwala Uganda mu maaso n'okugikulaakulanya. Abategesi abakulembeddwa mu Hajati Minsa Kabanda boogeddeko ne pulezidenti ne bamunnyonnyola ku bibiina ebikuŋŋaanye. Leero gye tutandise yakuba nti tuggumiza akalulu kaffe tukongera amaanyi mu Kampala district ne mu Kampala metropolitan okulaba nti at least twagala kulaga abantu nti gye tuli ku ground. I want to thank all the mobilizers on the ground for their efforts. As you see, they are more than energized and they are promising to work harder to secure our victory. Let's now work with more determination than ever. Paka Muzei Ngawanguke. Ngabasuuzi tulina bingi bituuga. N'olwekyo bwe mba nfunye omukisa okufaanagana kuba kuti okutuusa ebizibu by'abantu b'enkulembera kakasana kaseera kalungi. Tusaba pulezidenti akole ku nsonga LC. LC esobola kumuyamba kubanga LCs mu Kampala zaawangula za NRM. Kati lwaki tasobola kuwangula? Obedi Lutale ne William Buyondo be bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Mwebale nnyo abasasi baffe ate bo abakulembeze mu bitundu by'e Kasese basabye gavumenti eyimbula abantu bonna abakwatibwa mwaka gwa 2016 abakuumaddembe bwe balumba olubiri olw'omusinga Charles Mumbere. Bijjudde mu kiseera ng'omukulembeze w'eggwanga agendagendayo olunaku olw'enkya okunoonya akalulu akamuza mu ntebe ey'obukulembeze. District ya Kasese esangibwa mu Rwenzururu sub-region mu bugwanjuba bw'eggwanga okulira n'ensalo ya Uganda ne DR Congo. District eno eriko obugazi bwa square kilomita 2,724 wabula nga ekitundu ku zino kitudde ku makuumiro g'ebisolo okuli erya Queen Elizabeth National Park ne Mountain Resort National Park. Kino kyaleetawo okusika omugwa wakati w'abantu ababeera mu makuumiro g'ebisolo gano n'ekitongole ekikulira okukuuma ensolo mu ggwanga ekya UWA nga buli omu alumiriza munno okusaalimbira mu kifo ky'omulala. Mu 2018 abantu ababeera ku
kyalo Hamukongo ekiriraanye ekkuumiro ly'ebisolo erya Queen Elizabeth National Park batta empologoma 11 oluvannyuma lw'okuziwa obutwanga baziranga kulya nta n'embuzi zaabwe ate ne bataliirirwa. Bukedde TV etuuseko ku kyalo Hamukongo gye tusanze omu ku bavubi Joseph Ayimbisibwa yalumbiddwa Ggoonya Katone mu kutuleka omukono. Kwegamba tebalina kibatuyamba kutwala budwaliro nakusula ddwaliro n'ovaayo nga nobeera weefaako wekka. Ssentebe w'ekyalo kino Sande Ibrahim ategeezezza ng'ensolo okuva mu makuumiro g'ebisolo bwe zibalumba ne zoonoona ebintu byabwe omuli ebirime n'ensolo nga n'oluusi zibatuusako obulabe ne bataliirirwa. Waliwo ensolo z'abantu abo entale eveeri n'eri ente y'omuntu ya milioni 2 ne bamuwa emitwalo 3 oba ne bamuwa emitwalo 5 kati olowooza omuntu oyo ajja kubeera bulungi n'ensolo ezo. Omwogezi w'ekitongole kya UWA Bashir Hanji bw'atuukiridde ku lukomo lw'essimu ayogedde ku ngeri gye bazibaliriramu abantu abazibafiira ebintu byabwe nga bayita mu tteeka eryasibwawo. Kati netteeka buli ppya lye tuyina liyo litulagira okubeera nga tuliira omuntu naye nga etteeka lino lyatandika mu mwezi ogw'omwenda. Hanji era ategeezza ng'ekitongole kya UWA bwe kirina enteekateeka y'okuzimba olukomera oluliko amasannyalaze nga kino kyakuyamba okugira ensolo obutadduka mu National Park okugenda abantu gye babeera. Mu Queen Elizabeth twakola kilometers kati ziringa mu 5 ate tukyazimba. Ogende Maxon Falls tuli mu kilometers nga 3 nayo tuli tuzimbayo. Disitulikiti ya Kasese ejjukirwa nnyo mu mwaka gwa 2016 omusinga wa Ronzulu Charles Wazira Mumbere bwe yafuna obutakkaanya na gavumenti ya wakati ekyaleetawo akanyolagano mu lubiri omwafiirwa abantu abasula mu 100. Kati abakulembeze mu disitulikiti eno baagala gavumenti eyimbule abantu abaakwatibwa okuli n'omusinga wa Ronzulu Charles Wazira Mumbere okusobola okuzza emirembe mu kitundu kyabwe n'okumalawo ekiyongobero kye bakyalimu. As people of Rwenzururu, we request that the president should consider releasing the king and the suspects who are in prison so that they come and join their families. Meya wa municipality y'e Kasese Godfrey Kabanga Bakulu ayogedde ku bintu ebyenjawulo gavumenti ebeezekolera abantu b'e Kasese n'ekigendererwa eky'okutumbula embeera zaabwe ez'ebyenfuna. We have also a project of the new market, Kasese main market, at close to 16 billion. Kyokka bano era bagala gavumenti bayambeko ku bizibu ebirala bye balina omuli omugga gwa Namwamba, emyala ne Kasasiro alabise obubi ekitundu kyabwe. Mu 2016 FDC wane Kasese Bululu yakukumba bukukumbe era nga naye ku bifo 6 ebyabaka bakiikirira district ene ye Kasese FDC byonna yabitwala. Wabula ku mulundi guno tekimanyidde oba FDC n'asobola okweddiza ebifo ebyo oluvannyuma lw'okuba nti abaka babiri okuli Robert Centenary n'omubaka omukyala Winnie Kiza bayabulira ekibiina kino. Ndi Julius Kafuluma ku lwa Bukedde TV wano mu district ya Kasese. Webale nnyo Julius Kafuluma. Bwe tweyongerayo bannakibiina kya NRM batongoza omukutu ogw'omutimbagano ku banoonyereza akalulu ka Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Omukutu guno gutuumiddwa leero Bus Mobilizers Sacco ng'omukolo gubadde kusibya Ngwe Nateete. Ssentebe wa bannakibiina kino Aluna Nambala ayogedde ku mukutu ogutongozeddwa. Balina n'abavubuka 50 be bayingiza ekibiina kya NRM nga Kateeba Victor wa South Uganda yabamazizza emijoozi gya NRM. Bwabaza begattira mu kibiina kya Nsambya Carpenters Joinery and Craft Training Agency bakulembeddwa mu Ssentebe Muleke Moses Saddam n'omumyuka wa Norbert Agaba basimbye President Museveni olw'okuba wayika z'ettaka 6 ekigo Mutungo ku Express Highway nga balirambudde. Musanyufu nnyo President yakomye kutuwa ttaka ate n'asalawo n'okutuzimbira ebitundu mwe tugenda okukolera. Twetuze kulaba how far bwe batambuddemu. Tusanze project etambula as scheduled. Basuubiza tuwa this project mwezi gw'omusanvu. Bategeeza ng'omulimu gw'okulikulaakulanya essaawa yonna bwe gutandika nga Rogers Tumwekwase bannyonnyola. We are on schedule almost 55%. So tuba tusuubira late May or early June kubanga twanding over project yaffe abantu batandike bakole.
Boba na chimina chene Ethiopia bagala obwa kansala bwero seyo kutana emutongo mu gombola enakawa banonyeza akalulu nga bagenda nju kunju. Bano kuliko Faizo Chibirigesa kone wina nsubuga abasemudde makaga Faizo oberekerwa akaba kuba ebidomola. Bina joint effort eyanno nakawa east bakandidate bonna bakwera C5 paka kweyo twinabo baye tuli mutumba 1 era tugenda kutambula doa to doa mu nkola eno. Amanya nedobozi nasubuga wini kansala omukyala aze okukiikirira emiruka 5 ne LC5 kulwa National Unity Platform lw'amaanyi g'abantu bannamutungo mwena mbasuubiza amaanyi g'abantu gagenda Ye Frederick Walusimbi agala obwa kansala bwese yokutano mu luka gwegaba naye kansanga asabye abalonzi akalulu abawonye kasasiro amenye byagenda okutandikirako kubanga era nti azenga baweereza nga banyonyola. Emulabye byenzize nkola nsobodde okuyonja emyala gyabwe nsobodde okuyola kasasiro nsobodde okukola olutindo nga luno bwe mululaba. Ate ye omubaka Saida Bumba alabudde abasabiriza bannabyabufuzi ensimbi nti mubeesonyiwe kubanga nabo bafuna musaala abadde agulawo ettabi erya Microfinance Support Center e Nakaseke. Akulanga akuliye ekitongole kya Microfinance Support Center Masika Petronila Helen agambye nti okugulawo ettabi ekiwoko mu Nakaseke abantu babadde bayitiridde okutindiganga engendo empanvu nga baagala okubawa ensimbi ku kibanja mpola okutandikawo emirimu. Nga bava ekiwoko ne bagenda 75 kilometers bagenda Ngoma okusaba ssente ng'oluusi abantu bafulumya nnyo ssente nnyingi ate n'ababbi mu kkubo nabo weebali. Omukolo gwetabiddwa Kajjati Saida Bombo omubaka wa Nakaseke Central era nga yaguddewo woofiisi zino mutongole n'asaba abantu okumya omuzigo okusaba bannabyabufuzi ensimbi beeyune ekitongole kino. Naye banka eno bwebezze egenda bayambako kubanga egenda kukola ebintu bingi. Waliwo abasuubuzi abasuubula omuntu obutono nina mikwalo gyange abakyala wali n'abaami abali mu katale nsuubidde nti kigenda bakolera. Nina batabani bange abali mu mirombe abakuba bulooka anoonya miliyoni emu yagula nku ayokya amatofaali ge gulayo wiru. Masika agamba nti okwawukanako ne banka za bulijjo boosi bakutwala omusingo ng'okugeza bodaboda ebeera eweereddwa omuntu gwe gubeera omusingo nga yayagala ensimbi ajja n'amusemba yekka. Ssente zino tetugenda okubawa ssente zemugenda okufuna ze ssente zirina amagoba ga wansi. Kisamba Mugerwa akulira ekitongole kya National Planning Authority akubiriza bannayuganda okwettanira ekitongole kino okubayamba okwejja mu bwavu. Mbojja for example ng'oyagala boda oyagala kwewola boda ne tukugulira boda era boda esigala nga gwe musimba. Ate mu ngeri y'okulwanyisa ebbula ly'emirimu obwavu n'okuyambako abaana ba musomo gwalema mu kibuga Lugazi omusumba Bosco Nzima owa Deliverance Church asazeewo okusomesa abantu okukola sabbuuni kando ebizigo n'ebirala. Onzima ng'avuganya ku kifo ky'omubaka wa Lugazi municipality agambye nti kino kyakuyamba abantu okwetandikirawo emirimu. Nti asenga ne tubeera n'emisomo bwekiti abaana nga basobola okubeera nga abatasobola okugenda ku ssomero nga basobola okweyiiza ne batandika okukola emirimu nga bwekito. Kiba kiyamba omuntu okulaakulana okusinga omuntu okumuwa ekyokulya. Lino liringa ddobo ky'omuntu okumuwa ekyennyanja n'eddobo amuwadde eddobo akola ki asinga. Kati wowe otabula ebyo tebulaba. Is good for everyone. When you eat